Alex Waiswa Mufumbiro abyogedde n'olwaleero ate nga mukambwe muzibu ebyampuuga de mapuuga ne Abedi Bwanika olukwe olwateekeddwa okusaanya President Kyagulanyi n'abakulembeze ba NUP mu kuziika na byonna ebibaakola enkwe gye baazipangira n'engeri Museveni gy'abasasulamu ensimbi zibatuukako zitya era bakolerawa enkiiko zaabwe kuŋŋaana zaabwe okuteekateeka ennwana zino okulanga basaanya President Kyagulanyi nti bingi bye bategedde bali mu kupanga era obujulizi bwonna buggyeyo bano ekikolwa kye baakola baanukudde era n'abawa levo yaabwe kye basaanidde okubanga babeera kale atufune Alex Waiswa Mufumbiro. Bagamba nti tetumanyi nti mu maaso g'abantu abasinga ba corruption apologists, ba regime apologists, you see us as less human. Era olaba nti kitiibya nnyo bwe twabadde ku mukolo ogwo omwami Abedi Bwanika babadde bategese olutalo balese bakanyama era omulaba ng'ayita abakanyama bajje balwane baonone buli kiriwo. We were only smarter than them. Okay, and we have everything captured. It is moving. One song and if you have a decorum, you have a pedigree, we know who we are. Now you have gone to saying washing our dirty linen in public. This is being done by an errant person. You can it. Mumitima gino je omuntu bw'omulaba basoga nti oyo pastor era gwe bw'omusinkana n'ezo zosinkanye pastor naye ebimuvaamu bye bikulaga ono si pastor n'alabika n'endiga azoonoona onalabika n'obwana obuto bumunyumira nti si pastor kakati ebyo bituukako ddi mubaze muwulira bimuvaamu tetwakuzibwa twateekebwateekebwa kati tetuyinza kwenyigira mu kintu kigenda kutuswaza naye kyenjagadde nzijeyo nti bino byonna mubyogera because mwe mubelieving nti ffe tuli less human. Why didn't this the storm? Why didn't you get also wind of the bad mannerism empisa embi obukyayi enge efubiitirizi okukuzibwa ng'olinga atategeera nga bakuba kato ebyobukambwe bino bye tuli mu kulaba bibalekawo ng'ekibira obukambwe tukyabukutte saagala olowooze nti olina n'obukambwe bwalabyeko ggwe kungu obukambwe obw'Abannayuganda tukyabukutte. Mirabi bwe yali afa njogera French Revolution omanyi yanyumira nnyo yagamba with me I'm dying with the last rags of the revolution nti nze nfa yali ku buliri nga ebigambo bye bisembayo yagamba nti nfudde naye nfudde n'obuwere obusembyeyo obubadde busibye revolution eno obutagenda mu reign of terror. Imagine kungu manyi mwe mubalatira mu nsonga zino ne tuseka singa obukulembeze bwa Kyagulanyi tebwabadde magnanimous enough wali mu kuziika goloza Abedi singa naye tetwamuziise muve mu byokusaaga kungu manyi bino abamawulire mubikwata mubimasajinga mubifudde politics. If it was not the leadership of His Excellency Bobi Wine gweddayo ofumiitirize would that berserk man be alive today? Singa kyali mukugambye Mirabi yagamba era Mirabi empiki z'ebyobufuzi bwe mutyo gwe bw'ozirabanga ekisooka ffe tetuli mu byabo mwe mwatwala singa naffe people expect decorum. We were so-called recognized us as being magnanimous nti nga bamaze okuteekateeka obulabe okubutuusa to the topmost leader of us ekitukozesa n'ebyo olaba ebyo Abedi bye yakoze n'empuuga babitekedde Kasajjabiro mu balasi. Yes. Ate era bwe baavuddeyo ne bagenda ne balifitinga mu kabaala gye bayogeredde ebigambo gye babyogeredde banywa mwenge we boogera mu bantu tebabadde mu bbaala nga bamaze tewabalabye mu bbaala nga boogera nga oli addyemu ekooti ali dimina ye mulaga alikole confused honorable Mpuuga lecture yadde ayogera mu bbaala bantu babuulire mu bbaala don't eat your words. This is serious business. This is a morning show. We are on business. Yabadde mu bbaala gamba bwe babadde mu bbaala nga boogera eri abantu eri Abedi bamuyise nga bamuyise kuyita oli omuwuga ayo bamwesa okweta omuwuga ye yayonoona wale yatyankawo era omuwuga
me it is a shame. Chembagamba nti fetumanyi nti mu maaso g'abantu abasinga ba corruption apologists, ba regime apologists, you see us as less human. Era twebolaba nti mutiitiibya nnyo bwe twabadde ku mukolo ogwo omwami Abedi Bwanika babadde bategese olutalo balese bakanyama era omulaba ng'ayita bakanyama bajje balwane baonone buli kiriwo. We were only smarter than them. Okay, and we have everything captured. It is moving. One song and if twabadde ne decorum, twabadde ne pedigree, we know who we are. Now you have gone to saying washing our dirty linen in public. This is being done by an errant person. You can mukakubulide mu mitima gino gye omuntu bw'omulaba basoga nti oyo pastor era gwe bw'omusinkana oyinza olowooza osinkanye pastor naye ebimuvaamu bye bikulaga ono si pastor n'alabika n'endiga azoonoona onalabika n'obwana obuto bumunyumira nti si pastor kakati ebyo bituukako ddi mubazemu olya bimuvaamu tetwakuzibwa twateekebwateekebwa kati tetuyinza kwenyigira mu kintu kigenda kutuswaza naye kyenjagadde nzijeyo nti bino byonna mubyogera because mwe mubelievinga nti ffe tuli less human. Why did this stop? Why did you get also wind of the animals in the BCB obukyali engage fubitirizi okuza buli kati kirabato ebisozi byo kamwe biri mu kulaba bila kwa kitu obukambwe tukyabudde obukambwe tukyabudde mira bwe yali afa ndogera French Revolution mwanya myanya yagamba myaka in the last struggle of the revolution nti zefa yali ng'alira mu senayo yagamba nti tutte nefuera bweyosedeyo obusibye revolution obutagenda imagine kumwana omumbasa musonga zino kiteka siko bukulembeze bwakyagamba nti tewabadde magina enough wali mu kuziika bwoza ate nsigala ekwamusisi muze mukusanga kumkumanyi bibamana mujje kulikwata mu yakalinga mulifute politics if it was not the leadership of the president of the white yayo okuyitirize ubuna yazakman dia left sigala kandi bila byagamba era bila byogeza ekizo kyokufuze mu cyo bozana eshoka kete india mwe matu ala singana pete tipo expect we want to recognize as a thing and nice ndingama tokeka ke kubulale obuto sakije ko singa pass ekyo kwa kale dolari abeli yamune kuba yes ate la kuja kabisa bila kitu bala bila 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 yobe bana mjo kujana bala 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 ko ali dia ila ko bala bala so this is what this is business this is no issue ya business ya bala na ko kiriga ale na mwise kuita oyo muga ayo na mwese ko muga ye ayo nona wale yakaka oyo muga yo Alex waiso mufumbiro ngensonga agezako kuzitanya eza kugadde mapuka ne munywanyi we Abedi Bwanika bali mukola n'enkwenge bazipangira n'omusimbi omunene okuba we wajja ali kaguta mu 7 ale tunatikira pala ndimukola kasokayo abanga fe bafuna president Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine asebyali ebiri ebyamwe bimawuliranga Kyagulanyi ate ye mulalamu era nga mujja kukiwulira gwadda ensimbi z'omusolo gwadde yagaliza weka badaloza ntino eno Uganda nsiyo noleto kujja abali okusinga bala bunyi wali weka mujja kwagana mu 7 mu benshi zomu omusolo mali mwekaze ebyo tebikyakola wano mu government ya Kyagulanyi nga n'empere tulimu abukimu tukikola nga tuna kwanga tereza gwanga laffe yaza ngwali kyasa mfundo abawulira basajja mpira gw'abatademu ogenda maaso nga tereza enseno tujiwangira abantu bafaso okuyisanga ati bajagale mu ngaso amagala nungi mbagala nyo ndabali ko ngolanga mu kubako ndakugabana mu leka staffe awera 12 saba 10 nanyo